ejja kuba ekoze biliyoni 4 mu obukadde 9 eza dola nga USA yokka ejja kwefunirako obukadde 62 obwa dola. Eyo omupiira gye gutunudde era bannaffe abo gwe musimbi gwe bagenda okuyoola. Oteekamu nnyo okuzikyaza empaka zino, naye ekituufu kiri nti naawe oganyulwamu nnyo. Kati mu kaseera kano we tuli mu keetereekerero akatunula ku mipiira egisigaddeyo, emipiira egisigaddeyo okumalayo olukalala olwa ttiimu ezigenda ku round 32. Tukimanyi nti no Mexico, USA, Germany, Bufalansa, Norway, Argentina, Colombia, Switzerland, Canada, South Africa, Brazil, Morocco ne Bosnia bano bayiseemu dda. Tukyalindiridde baani abalala bagenda okubeegattako. Kaakati we tuli wano buli ttiimu egenda kuba ezannya omupiira gwayo ogusembayo ogw'ekibinja, gwe mupiira ogwokusatu. Olunaku olwaleero Curaçao egenda kukyaza Ivory Coast, omupiira guno gwa ssaawa 5 ez'ekiro, ne Ecuador ekyaze Germany, ogwo nagwo gwa 5 ez'ekiro. Japan ekyaze Sweden, mu kaseera ke kamu ne Tunisia ng'ekyaza Netherlands. Abo bombi bagenda kuzannya ssaawa 8 ogw'omutumbi. Bujja kuba bukeeredde ddala ku ssaawa 11 Paraguay ezanye ne Australia. Egyo emipiira egiriyo olwaleero ekiro gyo twakyazizza wano ex international atatera kulabikalabika. Moses Matovu abasinga kumwe mumumanyidde mu ndongo, namwe abamumanyidde mu ndongo muli batuufu kubanga agikuba bulungi n'enoga, naye ate yaliko muzanyo gw'omupiira yagukuba n'agunoza. Naye mu kujja kwe yazze wano mu studio ne Francis Kulabigwo. Bw'otunuulira ng'oggyeko bano bagondi nga Moses Matovu bw'ali, ebyo abaagusambako nga bali mu mbeera nnungi. Abo Moses Matovu be bamu ku byokulabirako, naye ate eriyo bannaabwe bambi abatali mu mbeera nnungi, nga oluusi balina we baakyamira mu nteekateeka yaabwe, oluusi nga enfuna yaabwe teyali nnungi, tebaafiibwako mu byennyingiza n'ebintu ebirala bingi, nga muli olowooza nti no kitukakatako nga bannayuganda okubeerako bwe tuyambira ku bantu abo bwe tuba nga tulina obusobozi. FUFA ekoze ogwayo naye tegumala. Waliwo n'ekitongole ekirala kino kiri kikulembera bagundi abo bakikulembedde mu Bajime Sekandi, ba Kennedy Lubogo ne bannaabwe. Abo nabo balinako ekibajjo ekyabaagusambako be bakutteko, naye ate ne Pastor Paul Musisirubowa kwetera okubeera naye wano ku Lwokusatu, naye alinako ekibajjo kyakutteko. Ebyo byonna tulina okubizinga awamu nga buli kimu kirinako ekibajjo kyabaagusambako kyekiyambako. Waliwo abantu abamu abalina ebirowoozo ebigamba nti kakati maama basamba baali tebabasasula. Kyogamba buli professioni yonna oli bwakaddiwa professioni ye ng'evaayo ng'etandika kumulabirira. Abasawo bwe batyo bwe bakola, oba balooya oba batica. Omuntu oyo naye bw'aleeta ekirowoozo bwe kiti aba mutuufu. Naye kyenjagala tukkiriziganye nti profession ey'omupiira ya njawulo ku professioni endala. Omuntu agenda okusoma obusawo ajja kuvaayo okutandika okukola w'amalira koosi ng'ali mu myaka nga 25. Omuzannyo gw'omupiira ogutandika ku myaka 16 nga tolina na guidance yonna. Omuntu yenna ayise mu education system n'afuuka omusawo oba n'afuuka looya, muli olowooza nti nno academic background eyo gy'ayiseemu esobola okubeerako engeri gye mwempawalingamu okweteekerateekera omulimu gw'anaafuna w'anaagufunira n'ennyingiza gy'anaafuna n'engeri gy'anaasobola okwetaasaamu mu ngeri ez'enjawulo. Ate emirimu egyo era gibeerako ne retirement package, kubanga ebitongole mwe bakolera bisasula NSSF. Ekitali mu mupiira, professioni zino endala we zaawukanira ku professioni ey'omupiira engeri ey'okubiri
yeyokuba nti nno omuyizi ajja ayinako kyamanyi ku musomesa kyagenda okusomesa, awo omupiira ogwawukanira ku professions endala. Abantu abasoma professions endala okutandikira wonootandikira okusoma mu baby class n'okukwasa peeni osooka nakugikwatanga ffumu, kitegeeza nti omusomesa ajja mu classroom nga ye mugezi w'ekitundu, ye yekka ye mugezi, yamanyi bye mugenda okusoma, yabuuza ebibuuzo, byababuuza temubimanyi, ne muwuliriza buwuliriza nga bumuwandika n'ennotisi okuwanika omukono ng'oyinako ky'otategedde. Ekyo mu mupiira tekiriimu. Omuyizi agenda okujja ng'ayinako kyamanyi. Kochi agamba nti nze paaso gikubanga bwoti, naye oyo omusambi agamba ne bwe njikubisa wano bwe wati era etuuka. Kwegamba awo bwe watyo ogenda okulaba professions zino ensiba yaazo yanjawulo n'enziguka yaazo, kwoteeka n'ensako n'emisaala. Tuwulira mu mupiira nti abazannyi bayinza okuweza emyezi nga tebasasuddwa, ate nga n'akasente akasasulwa kali awo kakuwoza katonotono. Kati ate akasente gye kakoma okubeera akatono tekubeera na retirement package. Kwegamba ffe mu mupiira tuba tetumanyi nti oli kaddiwa. Eryono n'ebitongole ebitasasulira abakozi NSSF obubanga obujulizi obulaga nti nno abo bo tebakyakaddiye, bajja kubeera awo bwe batyo ba imoto. So kakati abasambi bano bwe batunuuliramu eyo embeera, agenda okutuuka okutandika okutegeera obulungi ensi, ate ng'omupiira aguvuddeko ku myaka 32 oba 35. Kati ye yasoma amateeka oba yasoma obusawo, ate ku myaka 35 ensi abagitegedde nnyo kubanga education gye yafuna empoweringa, naye ate egyo emyaka era omuntu oba obikudde peegi endala. So kakati awo ab'omupiira basangira obuzibu. Yensonga lwaki baba bayina okubaako engeri gye bayambibwako, naddala nga industry gye baateekako ettoffaali yasigala ekola. Kuba singa omupiira gwaggwa awo gamba nti kale, naye omupiira gukyasambibwa kuva 1897. Baliyo basigala nga basobola ogusolooza nga n'abagulimu ogukulembera bataddewo enkola eŋŋenderere ebaako engeri nga bamaze okutaputa nga bwentapuse profession y'omupiira engeri gye yawukanamu ku mirimu emirala. Ate nga profession eno ey'omupiira emirimu gyeyongedde nti omusambi ne bwaba teyasoma gwate mama tasobola kubeera driver. Omupiira gweyongeddemu ebidduka, wakiri bamukwasa akasaale akuume ku geeti, ekyo nakyo takisobola ng'akubye ekiswayiri kye, okukakkanya abawagizi abaagala okukola obugulumbo. Ekyo gyonna emirimu bwe giba nga weegiri kiba kirungi asooka okulowoozebwako abeera oyo yasambako, naddala nga ayinako wakiri ebisaanyizo ebitandikirwako ku ebyo ebiba byetaagisa, kubanga omupiira gweyongeddemu ate obuyigirize bubwetaaga. Naye FUFA yafulumiza olukalala olw'abagusambako beekutteko. Waliwo ba FUFA technical officers bali 18 mulamba, waliwo ba FUFA scouts bali 7, waliwo abatendeka ttiimu z'eggwanga ez'enjawulo abali mu bifo eby'enjawulo by'okutendeka ttiimu z'eggwanga ez'enjawulo bali 17, ne bafulumya abakola mu FUFA secretariat baliyo 14 bakulembeddwa mu CEO yennyini Edgar Watson. Abali kakiiko akafuzi aka FUFA abo bo baliyo 6, abali eno mu lukiiko oluteeseza omupiira ba delegates nabo baliyo 6, ba coach instructors nabo bagusambako bali 7, ba general coordinators bali 6. Kuba ekintu kyabwe ekya FUFA kigazi kizingiramu ne bali freeze abanyuka okukola omulimu ogwo. Balina bali freeze instructors 8, balina ba fitness instructors bali free bali 6, balina FIFA and CAF commissioners bali 3, balina abagusambako abali ku committees ez'enjawulo eza FUFA bali 7, balina kati ano AFCON gye tutegeka abali ku sub committees ez'enjawulo nabo bali 7. Waliwo FUFA be yakwatira ddala mu nsawo zaayo nevujjirira bayige courses ez'enjawulo ez'omupiira abo bali 43.
waliwo era FUFA bevujjiridde 18 ogezaako okusoma course ez'obukulembeze bw'omupiira ku levels ez'enjawulo eyafamako bano kati abali mu kiwayi kiri kyenjogeddeko ekyaba Kennedy Lubogo bayidi batambuze bansuubuga Masanda ba Yusufu bali luno abo bwe bali mu kiri ekibiina ekiyitibwa Former Footballers Initiative abo nabo balinako ogutundutundu gwe bakutteko kubagusambako era n'ennaku ezo bakyaliddeko ow'ekitiibwa Katikkiro nga bakulembeddwamu Honorable James Kakooza mu Parliament avunaanyizibwa ku bakadde babaddewo awo era olukiiko lwabaddemu ebbugumu ery'ekika ekyawaggulu lwakulembeddwa ow'ekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo yakiikiridde Katikkiro ku mukolo ogwo ni babaddewo ba Vincent Ssemanobeeba Umar Ssennoga Bakiseka Polycarp n'abalala baweredde ddala kati olaba nti FUFA bwekola initiative bwetyo nabana ba Former Footballers Initiative ne bakola ekyo nabano kati betwakyazizza olunaku lwajjo ate bo bali kuba senior abasamba mu gyenkaaga nga betwakyazizza wano kulabigwo yasamba mu myaka gya nkaaga olala twakyazaako wano omwami nga y'omu ku abo abatandika Nakivo Settlement nga bakagiggulawo we bati bebatandika kati abo ate ogenda okutunulya FUFA omulimu gwayo esinze gukola kwabo Bex Internationals okuva mu gy'ekyenda okujja wano ba Patrick Senfuka be baliyo kati okuwunzika ensonga gye mbaddeko eyaba Ex Internationals ne ba ex players okuyambibwako bwe nkuwadde olukalala olwa kaweefube FUFA bwekoze omugatte obala abantu 109 be bakutteko kati mu liigi eno liigi gye tugenda okulabako eya Uganda eya season ejja egenda kubeeramu abasambi omugatte 63 kati kino kyongera okulaga nti FUFA wadde ekoze kaweefube bwatyo naye eringa esiwa ensaano ku mazzi kubanga bwe baba nga owulidde nga bangi we bati bebakutteko naye bali 19 bokka nga liigi eya season emu esambirwamu abazannyi 63 kati kuba mwaka faananyi kasookanga Uganda etandika kusamba liigi 1968 abantu bali bameka ng'obalidde ku 63 buli season kati awo yensonga lwaki buli kaweefube yenna ayanirizibwa nga tewaliiwo wakukiikira nsingo bano abakutteko bakwatako n'abalala nga bakwatako n'abalala nga bakwatako bwe tutyo tujja kusobola okuteekawo embeera abagusambako nga bali mu mbeera eyeeyagaza nga bawonye n'embeera eno ey'okusabiriza n'okuba nga bastrugglinga for basics ddagala byakulya wakusula namwe abaana temuzanyisa bursaries amasomero gano agawa abazanyi okusomera obwereere okusoma okuva senior 1 paka senior 6 ng'osomera bwereere ekitabo kinyweze kubanga awo tuba tuteeseteese Ex International anaddako naye nga muyivu amasomero nga St Mary's Kitende Budo SS n'amasomero amalala agakola initiative eyo nalyo ge gumu ku makubo agayina okunogerwa eddagala oba oli awo abazannyi babateeketeeke nako ku ngeri y'okufunamu loans ezo mu banka n'ebintu ebyo bwe bityo kugamba tugezeeko okukolesa amakubo agawerako okulaba nga ensonga eyo enogerwa eddagala in the long run. Chelsea naye tunuulidde enkaliriza mu World Cup eno egenda mu maaso era omutendesi Xabi Alonso yalabika ttiimu ayagala giteeka mu kifaananyi kyalowooza nti nno mwesobola okuvuganyiza. Jjukira Chelsea tegenda kukiika mu Europe olw'okuba yanjukira mu kifo kya 10 juzi naye ate era bajja kuggulawo nga bazannya ttiimu eya Fulham Premier League weneeba etandise. Bagezaako okuperereza Maxence Crocs enzaalwa y'e Bufalansa. Omulenzi oyo abadde mu ttiimu ya Crystal Palace yakubye ebbaaka yabadde ya bumalirivu yensonga lwaki yayitiddwa ne mu ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa era mu abawagizi ba Chelsea mukulu Kaketo Julius mu Nabuddu muyinza okulabako ku mupiira gwa Bufalansa ogusembayo mu kibinja kuba Bufalansa egenda kusamba omupiira guno nga yayita mudda kitegeeza nti Maxence Crocs ayinza okulabikako omupiira mu ttiimu eno Chelsea oyo gwe yagala naye ate baagala kuta Trevor Chalobah. Trevor Chalobah alabika yafunye eddagundi Fabregas yakubirako mu Chelsea alabika yagala kumwetwalira mu klabu ye ya Como. Jjukira ne Marco Correa naye yazzeeyo dda eri ewaabwe oyo nno abadde empagiruwaga era abadde mainstay mu bbaaka y'abasajja abo aba Chelsea. Kati awo mpuliddeko ne Malo Gusto
kirabika Man City yagala mutwala ne Enzo Fernandez Chelsea no yeramudde yagala obukadde nga 12 oba pound naye kirabika Real Madrid erabika omusajja emulemeddeko eyagala kumutwala naye nga kyekifaananyi ekikugaba owulira ebyo byonna kikulaga nti Xabi Alonso agezaako okutigaatiga okulaba nga ttiimu agiwa shape eyo gyasuubira nti nejja okusobola okuvuganya bw'atuuse mu namba 2 newankubadde nga Captain Reece James waali awo naye mpulidde ayagala omulenzi ono Marco Palestra omulenzi oyo azituwa obukadde 5 obwa pound akuba namba 2 ya ttiimu ya Atalanta era waliwo n'ebigambo ebigamba nti nno ayagala ne Morgan Rogers okumujja mu Aston Villa jukira waliwo awo okuyugawo Enzo Fernandez bwagenda ne Cole Palmer naye alimu ebigambo gambe biyitingana kati abo bawulira Morgan Rogers nga bamusonzeeko awo omanya nti Chelsea awo nawe yinawo ennyonta Reece James naye bamuli bubi abakugu balina akuuma aka tekinologiya nakoogerako wano bakayita Aura akuuma kano kayina tekinologiya amonitaringa enneeyisa ey'omuntu akuuma kano toyina kukajja ku mukono kaba kaweereza report eri abakugu okumanya embeera gy'olimu weebase essaawa mmeka bwe weebase ebbanga ki si tuno otulo tw'okubalagazaawo ate n'ogenda ku social media olina bw'olayikinga simanyi olina essaawa engere z'olina okwebaka olw'okusobola okurikavalinga obulungi ennyo kamonitaringa enneebakayo kamonitaringa fitness levels kamonitaringa ne stress levels naye abazungu gye bagenze teebereza stress kaliko kagiraba nti olina stress kakati awo kwoteeka n'ebyokulya bye tamala gali alya buli kiyidde nga kirimu omunnyo ali ku diet ey'enjawulo era omwami amukutteko ye Ben McDonald omwami oyo ye wa performance and rehabilitation physiotherapist yakola omulimu ogwo so kakati naye oyo jjukira abadde wandwadde akubire match 2 eyokusatu n'eyokuna nga alwadde kati naye bamutaddeko kaweefube kati bwekiba nga ne Xabi Alonso alowoozezza ku kulaba nga alowoozaayo ku namba 2 omulala mu Marco Palestra omanya wa gy'ava ne gy'ayagala okugenda so kati naye Chelsea bwekyo bwetunuulidde FIFA World Cup eno Uncle Yudi owa Man United simanyi oba muli ready okusambisa force number 9 Michael Carrick kandowooze nti alaba bulungi nnyo ebintu Matheus Cunha byakola omanyi omuntu okuba mu eyo zone statistics ze zikola goolo zinywa oba assist z'okola kati awo tubadde tulabanga bwe babasazeewo okusambisa force number 9 aba Man United babadde bakuyisaawo Bryan Mbeumo kuba ate ne Benjamin Sesko eyaleetebwa okuba ekifo ekyo abadde tannaba kukiggusa bulungi oba Michael Carrick anaamukwatako engeri gy'abadde free mu kana akaseera kubajjukira ttiimu baatuuka okujawulamu ebibajjo 2 abo abatayitibwa ku ttiimu z'eggwanga nga bagenda mu World Cup n'abo abaayitibwa era abaayitibwa sizoni bwe yaggwa nga Man U ezannya Brighton and Hove bagenderawo mu nkambi za ttiimu zaabwe ez'eggwanga naye bano abalala ssebo tebakwata bukwasi busawo bwabwe na bugugu mbukabeddira ejjimbo beewummuliremu balunde n'obumyu nedda Carrick yalagira abakugu awo ne bagira nga babakwatakwatamu awo ebirala bya theory ebirala byaki bwe bityo so United balina okureportinga ku training ku Lwokuna ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwo gugenda okutandika ogwa July era abo bonna abanaaba abatayitibwa ku ttiimu zaabwe za ggwanga be bajja okubeerawo ne Bryan Mbeumo gyali kubanga yejjukira ttiimu ye ya Cameroon teyagenda ne Benjamin Sesko naye ali awo so kati waliwo ebyokusalawo eri Michael Carrick ng'atunuulira Matheus Cunha engeri gye yeeyisaamu ku ttiimu y'eggwanga eya Brazil asobola okuteekawo empuliziganya eyo wakati wa Matheus Cunha ne Bryan Mbeumo naye nga Matheus Cunha yazanya centrale naye Bryan Mbeumo ye ali comfortable Bryan Mbeumo wo waasinga okubeera comfortable ng'ali mu mugongo gwa namba 9 okulinaana goolo oba ng'ayise eno ku saidi ya namba 7 abigule ng'adda ku kugulu okw'amaanyi okwa kono kati ebibuuzo bikyali awo saidi yo eya kono erikaani
kale tubalabyewo abakubyewo tulabyewo kono Patrick Dogu tulabyewo gundi Amadi Diaro ne Mataskuni nyini ngayitawo ne front 3 eno tenaba kuguka ngoyongerezaako ku bibuuzo bino ebya positioning y'abazannyi bano bonna abali mu front 3 obusobozi bwabwe buli luddawa Mataskuni mu front 3 kiki ekisobola okugirayo ddala obusobozi bwe Brian Mbeumo mu front 3 asinga kulabika bulungi ng'ayise eno ku side eya ddyo oba asambenga asambira munda ng'asamba narrow si byagenda eri ku bbali mu wingi oba asobola kulabika bulungi nga mwenda akulembeddemu ng'amuvaako mu mugongo then ne ku side eya kono tubadde tulaba nti United badde strugglinga mu wingi ezo kubanga bali abasajja abaali bakuba wingi ezo bazikuba ne bazinoza okuviira ddala ku gundi ku Ryan Giggs yakubira ddala bulungi nnyo wingi eyo ate bw'oteekako ne David Beckham yakuba bulungi nnyo wingi eno ya side ya ddyo kati ogenda okutunulamu nga kwabo bombi tekuliiko yali asikiziddwa kuba ne baleeta ba Antonio Valencia balabikanga abatuuse ekikeerezi Valencia okakana nga azze na mu namba 2 wingi ezo zombi tezinnaba kutereera ate nga n'abatendesi ababaddewo balemeddwa okuzijja mu kifaananyi kuba Giggs ali omu yagenda n'ebibye olaba aleetako ne ku Angel Di Maria ne bimwokya eyo wingi akasajja kaleka kuba yali yanjawulo so kakati ebyo byonna ebibuuzo mu maaso awo biba birina okufuna ansa zaabyo jjukira nti omusajja ono Mataskuni yeyingidde ku lukalala abasambi ba Man U babadde tebateeba goolo nnyingi nnyo ku ttiimu zaabwe ez'eggwanga mu World Cup kuba abasingayo babadde bakateeba goolo 3-3 Robin van Persie yateeba mu World Cup ya 2014 gundi Rashford yateeba naye 3-2-22 Bobby Charlton naye goolo 3-9-6 kati ne Mataskuni yawezezza 3 so kati kirabika naye nga akolerawo wakati munaamuganya ekyo kibuuzo kyendowooza nti omukulu ajja kukinoonyeza answers omupiira gwa Brazil gwe yasabuddeko Scotland goolo 3 ku bwereere mwe simanyi oba waliwo atandise okuwagira Brazil okumala emyaka 5 ku 10 egiyise olina okubanga olina okusomooza okw'enjawulo nti gweofunye Brazil ey'omulembe guno ffe abawagidde Brazil okumala ebbanga nze kaneeyogerere nti nali saagala Brazil kuteeba goolo oba okuwangula nali nsinga kunyumirwa process mwe bayita okuteeba goolo ne process mwe bayita okuwangula engeri gye bagabamu engeri gye kyenga ono agabisa kasinziiro ono 0 eyo process eyo nga yenze esinga okunyumira kati tulaba Brazil ejjeemu amasavu ago gonna nayo ng'esamba eruubirira kuwangula buwanguzi oba ewangudde etya oba etya kati ye Brazil eyo eriwo era y'ensonga lwaki n'agitendeka we Europe manyi Europe ebyo tebabifaako nnyo ebyakawoowo ye kasi tafuna win nga biwedde oba oli omupiira agukubya atya oba atya kati yo Brazil gye tulaba mu kana akaseera fe abaludde nga tuwagira Brazil tulina kukola quick adjustments mu bwongo tukkirize Brazil eriwo kaakati nti eyo gye tulina ate enkenyera weyinza okujjira nga ne wini yennyini nga tezze kubanze wendaba Gabriel Magalhaes engeri gy'asappulayo omupiira ne gutumbiira eri nenzijukira Lucio ng'akanga akubayo n'asiba nakakka naawo n'akangajja n'agira n'akubakuba bucyenga awo namba 2 namba 3 batambula ne bagenda ali mu creative force olaba kaakati tutuuka okusaba gundi Bruno Guimaraes gwe tusaba okutuwa creative force eyo kubanga Lucas Paqueta ekintu kirabikanga ekiremye namba 2 ne namba 3 tebagenda ensonga lwaki nkyalabawo n'ekifo kya João Pedro kubanga João Pedro oyo waakiri asobola okudropinga najja ne yeetabamu kati ate creative force ya tiimu oba gwe bayita creative midfielder ku nsamba ey'omulembe guno tekitandikira nakoma ku kukola assist ayina n'okuteekawo embeera etondawo diversion okuwugula attention eve ku bawingers ababiri Rafinha ne Vinicius Junior kuba ate wadde bali mu wingi naye ba main sources of goals kati ono ali mu creative area oba yakwasibwa omulimu gw'okubeera creative ayina okuteekawo embeera ejja ba opponent bajja obwanga ku bali ba wingers
kati ekintu ekyo kabeere Neymar bwe yayingiddemu, kabeere Lucas Paqueta, kabeere Bruno Guimaraes tebakozeeko n'ekimu, naye waakiri omu yasobodde okukola assist nga ziizo naki, naye nga okubeera a creative midfielder tekitandikira nakoma kukola assist, n'olwekyo mupiira mugazi bwe gutyo. Naye ndowooza tujja genda nga tunyumirwa tukkirize kasita wini zinajjanga, kuba luli Brazil yasobolanga n'okugwamaliri 0-0, naye ng'ebintu ebibadde omwo abasajja be bakoze ba Ronaldinho abo ba Robinho ba Denilson nga bakoze ebintu naawe n'owulira nga n'ennaku gy'obadde oyina ey'ebiva awalala omanyi oluusi omupiira guno ebeera nze ku lwange ebeera outing nga mmwe bamugenda oba mu kidongo oba mugenze mu comedy, nze omupiira ogwo either nga nsamba oba nga ngulaba ye outing yange. Kati wekanga ebizibu byange byonna byenzize nabyo ku mutima nga bigenze nga ndaba ttiimu ng'ezannya, wano waliwo Adriano Leite Ribeiro, waliwo Nazario Dalima Ronaldo, wano Roberto Carlos da Silva Rocha ajja, wano gundi Marcos Evangelis de Moraes Kafa ajja, wano Vitor Boba Ferreira Valda Kanga, kwegamba ebintu ebyo nga result egenda okujja ne bebeera 1-0 ne bebeera 2-1 ne bebeera 1-1 ng'oyinako ebintu ebikumazeeko stress eno naye kaakati eno ttiimu eri direct bwe guva eno bwe mumaliriza wali bw'otomaliriza nga so ndowooza ffe abaludde nga tuwagira Brazil tuyina okukola adjustment mu bwangu tuje mu kino Brazil kyekuba kuba kya Europe, kati ate teyinza kukikuba kukisinza aba Europeans ebba bakibaddemu ebbanga lyonna, yensonga lwaki mba nina okweraliikira amawanga nga Spain ne Germany ne Bufalansa, ekintu bakimanyidde ate bakitaddemu n'ebirungo, ffe tukyali awo tukyali stale. Kale yawe nalabidde omupiira guno ye Brazil yaguwangudde goal zabadde 3 ku bwereere ng'ekuba Morocco. Mwebale goberera ate tuwuliziganye olw'enkya